okunoonyereza dda banaatera okukola ki okumala emirimu gyabwe. Katuteekwa kulinda ki kye bavuddemu neki mu lipoota ne ebikola bagenda kukola ki nga bamaze okukola ki okukola okunoonyereza. Katulinde ki katulinde lipooti yaabwe ebinavaayo. Naye byokwekalakaasa nti omukulembeze w'eggwanga tewali kyakoze yamaze okukola obugwe, katulinde ki abakola okunoonyereza ku nsonga zino. Leero okwekalakasa leero waliwo abantu abamu bwe twakutte bagombyeko mu Bwala bali 7 bali wano ku CPS Kampala. Twabaguddeko omusango gw'okukuba olukungaana nga tebalina olukusa ne inciting violence. Twagala kukubiriza abantu mulanga nti oba oyagala kukuba olukungaana oba oyagala kwekalakaasa tegeeza omuduumizi wa poliisi kubanga akawaayiro namba 5 Public Order Management Public Management Act